mugagaya weewaawo kwaya nfunye mwendo paka kuwulira abantu kira paka kuwulira buli okyogedde yatereddwako mukono sebo kyamwanusi omwana agenda kudde wano nga nnyimba oli yampadde baaliganye akategeeza abantu betabanje omukulu bajje mutwayo nga tebakyabiteekamu ssente yesebo buboera obukadde obukadde ate oli yagenda n'alaba tegenda bamikolo kuno kudandira kubanga weddandira ng'oli waddandira fetutege essanyu mu disitulikiti yaffe n'Uganda okutwaliza awamu gyeyongere nga lisibuka mu ntebe y'ossebo kuba gavumenti erina byekoze okuteeka essanyu mu mukono muno. Ffe long time mubadde mwagala amakubo ag'emukono gabeerenga Lugazi, gabeerenga Mbale, gabeerenga Mbalala, Kampala, Luddawa. Mukimanyi bano basipiika nabano ba chairpersons bangi baogedde nammwe gye mubadde ennaku zino zonna nga babasaba right of way okulaba nga amakubo gaffe gagguka gagendako koolaasi. Ekyo nno President Museveni akikoze wano mumwebaze. Ne bano bakansala bano abannupo bano aliwo Naloyisa alazeewa Naloyisa agenze naye nga Deputy Speaker uno wano bakimanyi kitukoze nabo bonna okutwaliza wamu okusookera ddala naye nali kansala nabo ono nga ye Deputy Speaker wange ono nga Speaker munnange nga tulina ku komiti actually eno nga bagikuba nga bagiremesa nga bagamba mukono wagiteeka mu koolaasi n'amataala ejja kuba efuuse Kampala tetwalaba kufuka Kampala nga bagamba siwe kyali siri mu kuwaayiriza ne bano bakansala ne balaba omuzinzi oguli mu gavumenti puroguramu eno okumala kati emyaka emeka 3 babadde namu bachairman nga muteesa tukole tutya saawa zino ebibala bikoze eki bituuse mukono egenda kukyuka nnyo egenda kukyuka nnyo mu myaka gyegenda okuddayo emyaka 10 okutandika la financial year eno ekkubo eryasoose ery'enasuuti Ntaawo kusala genda Bajjo paka ku Jomaayi eryo baali awaadize contract yaayo koolaasi first class tugenda kudda atekale ku saidi yeeno tulinkinge Katosi Road okudda mu Nabuti kudde paka erisiwa na mu Megundi natawulirirwa ebigenda okuddako ekkubo lyaffe lino erya Kigombya liruddawa lino kyabana wange Mujunga tugenda kuliggulawo ekkubo eryo yegatta eri wansi ku Namuyenje naye gagendako koolaasi paka eri ngudde ekisoga bayitawo Nakayaga n'okulinkinga Kayanja ng'ova Satanazigo naye koolaasi
Then wano wansi kirangira ogwe mu Nakawolole ojje Wantone oyite mu Kitete mu mwaka okolaki oguddako. Amataala kuva mu Namanve paka mu Kigombya paka Namumira nga mulaba mukone ekolaki yonange yaka. Akatale kagenda kujja ewa kyamani wange awo wansi wabeera nakola tukakole ki nakola tukateeketeeke. So bannange mwebaze President Museveni temwagala kukikkiriza naye osobola emmeme nemukolera kufuna emize gikola ki egisingawo. Ate siteka tufuna abakulembeze nga Bishop ono nga gye bali ku byalo nga balaba enkulaakulana gye mugwanidde okufuna, tujja kulaba nga mukono eno ffenna ng'etusitula nga tetwawula mu bibiina by'ababufuzi. Bwe mufuna omukulembeze nga wanupu nga mulungi mumuleete, bwabeera wa enyale nga mulungi mukole ki mumuleete, muve mu bino ebintu bannange tikinga ekyo tujja kufuna ebidomola bingi mu kibuga kino. So mbeebaza mweyongere okulaba nga tubulesinga ekibuga kino. Mu kyalo kino tulina blessing already, era nsaba Bishop okose entebe yeeyo ojongere amaanyi muli abaana nga bakula nga batakatonda, abaana nga balina ebirooto ebisinga okuba ababbi oba abatemu oba bamalaaya nga bakkiriza nti Katonda asobola okukozesa ebinene. So twebaza Bishop bonna abaze olunaku olwaleero ne batuwa ekkola lino ne ba-inspiring ekitundu kyaffe, ate naawe ne bakuyiwako amafuta agagenda okupulesinga kino ekyalo n'ekibuga kyaffe okutwaliza awamu. So nebaza nnyo Katonda olw'ekkula eryo. Ntwala essaawa eno mpulidde abantu bangi nga Umusai gwakunasiza legoza nawendiga Yesu mulokozi wange leronse uweka. You can support. I don't know what is here. I don't know. Come on, check. Come and help us look at it. 50,000. Thank you. Hold there. Stand there. If you see, that's why Nigeria unveil the chair now. Are you ready? Are we ready? 1. Are we ready? 2. Are we ready? 3. Wow. You don't know the significance of what you have done. You are just obeying what he said. You can go now. Stand by the side here. Your first child. Where is he? 20,000. 5. Call them here. Bring them one by one. Because they can never be a partaker in the seat. For the church. And when the bishop sits here, he will be praying for you. Not so? So if you believe that this chair will want to work for you, as a member of this church, bring your sacrifice, whatever you have. 5,000, 10,000, 2,000. Take away cigar. You are here now, if I remember, if you don't sow. You are the one doing yourself. And by the power conferred on me as an archbishop, I hereby today enthrone you on your seat of the bishopric in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Let's hold this staff. Just as God answered Moses
God will answer you. Era Mukama ajja sawa eno. Your favor is now. Okuganja kukwe kuno. Your visa is now. Visa yo eno. Your marriage is now. Obufumo bwe buno sawa. I don't know what the devil has been holding concerning you. Simanyi sitani kyabadde akugamba. But what I know, there's a God that changes things. Naye waliwo Katonda gwenkiikiridde. Today, olwaleero you are about to enter your season. Onaatera okuyingira mu budde bwo. I say you are about to enter your season. Onaatera okuyingira mu biro byo. You are about to manifest the grace of God in your life. Waliwo obukodo olugenda I maaso. see someone here is about to manifest the grace of God. Waliwo obukodo olugenda maaso. The time for you to enter your glory is now. Nti ekiseera okuyingira mu kitiibwa kyo When your time comes, the glory appears. ekiseera kyo ekituuka Katonda alabise. When your time comes, you need someone to tell you. Ekiseera kyo ekituuka waliwo omuntu The gw'osinga. mother of Jesus said to him, Yesu maama wa Yesu n'amugamba I don't believe you. sikkiriza ebyo by'ogamba. Your time has come. Ekiseera kyo kituuse. I don't know who you are. Simanyi ky'oli gwe. I don't believe what Satan is saying to you. Sikkiriza Sitaani by'akugamba. Today, Leero your time has come. ekiseera kyo kituuse. Because you are standing here today, Kubanga oyimiddwa wano leero. joy shall visit you. Essanyu ligenda kukyalira. Joy shall visit you. Essanyu ligenda kukyalira. Receive that joy in the name of Twale mu Jesus. linnya erya Yesu. Receive that joy in the name of Twale Jesus. essanyu eryo mu linnya erya This Yesu. is the day of the Lord. Luno olunaku lwa Mukama. There is a purpose why you are here. Yesu waliwo ensonga lwaki oli You wano. may have come to see Bishop, Wandi owoose kuba obulabi but musumba. God has a message for you. Naye Katonda alina obubaka gy'oli. The message is that joy is coming your way right now. Okugamba nti essanyu lijja gy'oli. Joy is coming your way right now. Essanyu lijja gy'oli. Joy is coming your way right now. Essanyu lijja gy'oli. Receive in the name of Jesus. Twale mu linnya erya Yesu. Receive in the name of Jesus. Twale mu linnya erya Yesu. Receive in the name of Twale mu linnya erya Jesus. Yesu. Shout, I receive it. Gamba nti nditwale bali Mukama w'abakama. Your time has come. Ekiseera kyo kituuse. By the power of the Holy Ghost, W'amaanyi g'Omwoyo Katonda. as you step out from here, Nga nva mu kifo kye. you are stepping into your glory. Ng'ova mu kifo nye ogenda mu kitiibwa kyo. So shall it be. Kigenda kuba bwe kityo. In the name of God the Father, Linnya Kitaffe, in the name of God the Son, linnya ly'Omwana, in the name of God the Holy Ghost. linnya ly'Omwoyo Mutukuvu. In Jesus' name. Nze nenga obanna mu ssentebe abalemezi bagamba nti abikka ebiyita bojjerera ate anaabeera bishopu ng'akyama naye bishopu akikkaatirizza nti asaanidde. Twebaza olukiiko lwa bishopu lwatudde ne lulonda Ssaalongo Makweta. Ekyamazima ebbanga tumaze ne Makweta mwalonze bulungi kubanga musajja mwesigwa era tumulinamu obwesigwa. Sijja kwogera Bishop Ssentebe ow'ekyalo kino ng'apaakinga emmotoka ngenda kiyingiramu, so naye ngenda kuyamba ku ludda olw'ekkanisa tukikole. Ateekwa okuvuga, ateekwa okukola ki? Yeebazibwe Mukama. So n'olw'obudde olw'okuba nti butono, nja kusaba Katonda nga twetaaga abantu abalioyo omwoyo okujja mu nsi eno bayingire mu bukulembeze. Bayibuli egaate eri bukulembeze butava eri Katonda. Bajje bayingire balyowe emwoyo. Mubadde mulaba embeera yonna ebaddewo mu bitundu mu byalo, bassentebe beenyigira mu mivuyo egimu, naye twebaza Katonda nti ng'omuluka gwa Namummira tubadde tutambudde bulungi olw'abakulembeze bano olw'okuba nti batya Katonda, baweereza ba Katonda. So tukikubireko mu ngalo. Ng'ozze n'ebirala byonna bikwata ku mmotoka. Bannange nja kusanyuka era kati era ndi musanyufu kubanga munjagaliza ebirungi. Mukama affe. Kubanga ndi ssentebe ate nga nfuuse omulabirizi. Nagenda okufuuka ssentebe w'ekyalo kino Uganda, nali musumba. Era kubeera musumba Mukama nanyimusa ate nanfuula ssentebe. Kati ate olwaleero nfuuse omulabirizi. Okubeera ssentebe era kitegeeza kubeera mulabirizi, kubeera musumba. Kati tewali nnyo njawulo kubanga omulabirizi kitegeeza okulabirira abantu ba Katonda. N'olwekyo okubeera ssentebe w'ekyalo Ajja kukwatako mu ngeri yonna ng'akusabira omukisa. Akusabira omukisa mu ngeri yonna, ajja kusabira omukisa. Mwenna tuveeyo abalina ebirabo, bazze n'amabaasa, bazze mu ngeri yonna nga bwe weeteesesa okujja okulaba